but okuva ku ssaawa 12 okutuuka ssaawa 9 ogw'olunaku olwaddako okay batukyajinga $3,997,112 okay Ulizuna zigenda kukansa awo ne invoice njirina kuno awo lubaga ate nga tugenda mu ddwaliro ddala ekyo ekintu oba oli muntu sekinoomu nga tebiri mu institution oba togenze oba ogenze nga tukuziise weebaze president ekiberanga naye obwemupi bwe Uganda nga Gen. Museveni akyali wali Entebbe amakulu gaabo gayongedde okunaabuuka era njagala okubira omulanga abantu mwenna ng'olina obusobozi obufuna miliyoni zo 5 okudda waggulu omwezi tewandi kubisiiza bipande mbuyagala bwemupi so Banayuganda muteekwa okumanya ani ategeera embeera y'abalwanyi komanda ki era bino bimugumirira yo sijui MK sijui biki temumala biseera empisa za mwami Museveni era ze za mwami Muhoozi Museveni waba tasobola kuziika kirunda kiva ejjinja gwe mutaka ki omulala asobola okwesiimiza mwami Museveni kirunda kiva ejjinja omumanyi gwe mwami Museveni yakimanyi nti bw'agamba nti omubaka bamusasula miliyoni 3 agenda kunyiiza oli omulonzi kati omulonzi ategenga mufuna nnyo wano omwami Museveni wanaaba afudde oba mutabanyi we oba mukyala we kyendowooza nti bajja kuleeta kofini gye balowooza nti ya bbeeyi okay bajja gireeta naye kyonna kiki ojja kuba akoze ki era tebalina gwe bagenda kuvunaana bagenda gamba Mungu bwakoze ki bakisazeewo abasiraamu bakuwadduwa ku ekyo gy'otasobola nakumalawo obwakyabazinga bwe busogga bulutadde mu kaseera kazibu nnyo buli kyabazinga waffe is a close associate ku Muhoozi Kanyerugaba omukolo guno gwabaddeyo ogutyoboola ssemateeka Deputy Katikkiro yagubaddeko wali mujinja wennyini abantu basigadde ku mirimu gyabwe nga mujinja ngoyinza n'okulowooza tewaliwo kigenda mu maaso mujinja city okitegeera so abantu b'ejjinja mbeebaza mwalaze defiance era bagiraze temwetabye ku mukolo ogwo ogw'ekifuula nnenge ogumenya amateeka kubanga mwami Muhoozi Kanyerugaba akyali w'amagye yabadde na mu uniform Dictator ono ayagala kutupushinga kututwala eyo kubanga akimanyi abo aba afuna legitimacy okwerwanako oli omutwala mu kyemundu yeekubira mangu enduulu mu bantu bali abamalayo abayeekera abatujju yeekubira mangu n'afuna omusaada ogw'amaanyi so aba ayagala tutwale tetugenda mutwala ye niwankubadde nga ono Museveni si wa mmundu tekyetaagisa asobola okuvaako nga nezize weeziri Regional Referral Hospital n'ey'emulago ebyuma ebyongera mu kutaasa obulamu bw'abantu $7 million baagana ate ne bayisa $320 million ne baziwa omuyitale oli omukyala gwe bagamba mubaaziwo simanyi Philippe simanyi Pepeli simanyi Philippe omuyitale oyo naye ng'ebintu byonna bimala bikomawo wali eri mu first family era abantu bonna ababbi abadde babba ssente mu compensation sijui oluguudo lugenda kuyitaawo abaagulawo biki bantaganda basudiri lupereria baani abo bahamu abadde babbiramu eyo process y'okutwala ssente za gavumenti mu lukujjukujju bonna baalabikiddwako ku mikolo gya mwami Muhoozi ekisooka nze toddangamu kumbuuza kigambo kyakuwa amagezi kubanga nze siri muwabuzi wa gavumenti nakikugamba nze ndi museketerezi okola otya nze mba ndeyinga strategy emisana n'ekiro okulabika nti bano bagwa toba amagezi bawangale kakati ate batereze katereza nze nfunira wa Alright, good afternoon. Mwenaba na flash na Uganda kaongezi kale tukomyo ne Gen.Bigirwa.
Jeno baddo tubuzeeko nga bakubuuza nga balowooza munnanga oba nawe oli mu accidents ez'amolo naye ne mbagamba gyali. Dakola ku byokuziika byabwe. Gwe Minister of naye just tubaddewo. Okay. So n'olw'ensonga eyo kwe tulina Gen.Bigirwa akawungezi ka leero tuliwo okuweereza ensi yaffe Uganda nga bulijjo. Jeno amanyi kye tulina okukola ennaku zino bintu byakwebereramu. Yiiya wano tusobole okubaawo nga bulijjo. Naye nga mwena twatumiddeko nnyo emikono gyaffe mwena bannafulash ne Uganda. Hati Kabogoza tukutumiddeko, Eman Gen.Bigirwa tukutumiddeko, Momo and Sarah, please. We love you so much. Joan okuva mu Austria ngambye munnanga twagala nnyo ne ffe tumutumira. So Joan tukutumiddeko nnyo mu Australia. Tukutumire. Musoka muki. Mayele Joan. Ne kasitaba kase mufirika. Tumutumire ino. Tukutumire ino Joan. Ate tukwenda ino. Bulungi. Nejero buza ku abantu mu Lusoga muna. Lamusa ku abantu mu Lusoga. Yes. Abataka baifu abalungi ababoni ba Flashlight TV. Ndi musanufu kwira mu studio daife. Okay. Nze Gen.Bigirwa Moses, Secretary for Mobilization our NUP mu Eastern Uganda. Okay. Munsoniwe maze akabaga kanene nga tiboneka wano olwa engagement sedenda olodembayireku. Omulimu gw'okukunga si mwangu. Tukungira ddala ino. Oganti kati gwe Ssaabakunzi ogwo mulimu si mwangu. Kunga emisana n'ekiro, kunga ku nnyimbe, n'okunga trading center, n'okunga mu church, n'okunga mu masinzizo by'amasinzizo, zikiti church, n'okunga ekiro mu mabaala, n'okunga buli wantu wonna kati mulimu. Ate nga na district 40 mu Eastern Uganda. So mbadde mbuzeemu nga ngezaako okulabika nti ntambuza obubaka bw'enkyukakyuka buli wantu wonna. Naye nga kkiriza era nange negatte ku Banayuganda abalala abaasaasira ekibiina kya NUP olw'okuviibwako baganda baffe abaafiira mu kabenje. Kitalo nnyo nga Busoga twafiira omuntu mulamba mugenzi wa Iswa Dennis ate nga yali mulwanyi wa ku ntikko. Twamuziika mu tusaba musonyiwe byamusobako. Okuziika kwe tukozesanga inspiration okwongerayo struggle mu maaso. Kuba abantu bamuziika mu bungi. Era nebaza president yali omukungubazi omukulu ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu. Omukolo n'aguweesa ekitiibwa. Omulwanyi yenna bw'afa ne Flash TV nzijukira yaliyo bulungi. But omulwanyi yenna bw'afa tulina okukola nga Muslim Brotherhood bwe yakola nga bakyalwana Egypt okugoba Mubaraka. Wabeerangawo omulwanyi afa mu lutalo nga kyafudde si y'ensonga, kubanga buli mulwanyi yenna ekyokufa oba okikoze ki oba okirinze. Ekikuuse si y'ensonga tulina okukozesa okufaako okwadvancinga struggle. Kakati kiba kyetaagisa kitegeeza ki nti tuba tulina okuziika mu bungi. Kati Muslim Brotherhood kye yakola nga wabaawo afa comrade ku level zonna nga bamuziika mu bungi. Abantu emitwalo nga 15 ku 2 ne beesolooza okuziika omuntu. Kati obubaka ne bweyongera okutambula obw'enkyukakyuka eri abo abakyali abalamu. Twagenda okumaliriza nga Mwai Mubaraka bamukubye ennume y'ekyo. Yes. So kati naffe National Unity Platform ekyo nakyo it's a tool. Buli munaffe yenna tugendako ne bwe mba nze Gen.Bigirwa Moses nga nze agenze nsaba muziike nga mu bungi. Ate gwe twaziise wa 34. Iswa Dennis 34 nze ndi 38 okitegeera. So ffe essaawa yonna tuba tugenda. Era amawulire ga Iswa Dennis okufa
gatutuukako nga tuli ku mukolo gwa muganda waffe meeya w'Iganga Bamululenzi ng'ate nze yali best man we ku mukolo ogwo gw'embaga. Naye mu bigambo byange bye nali njogera n'abantu ku mukolo ogwo era binakuutira omugole omukyala. Namugamba nti wasalawo okufumbirwa ffe aba struggle. Omwami lwakomyewo olw'obubala. Wali best man w'omugenzi? Yali best man wa meeya w'Iganga ye akyali mulamu. Naye mu bigambo byange nga nkuutira omugole omukyala mukyala waffe nti bwe tukomyewo olw'obala. Naye kasita omwami afuluma bw'ati manya nti asobola okukomawo n'obutakomawo. Sobeera mugumu anytime okureceiving amawulire amakambwe just like abaana abafuuka nsala we Kawempe yafuluma ku makya mukyala we n'amugamba mutambule bulungi. Yamuwishinga olugendo ate yakomawo. Olwamuronge muyita Waiswa Dennis yali n'abaana be bamukubira okuleeta emoroka okuyamba ey'abakansala Nusifanga efudde. N'asooka ajja n'emoroka enafunafu nga mulimu mukyala we n'abaana be babiri ne muganda we omulongo. Emoroka ne bagiraba nga nafunafu n'avuga n'addayo aleete yaki ennamu. Kati mu kuddayo Iganga aleete ennamu n'alekayo omukyala n'alekayo abaana ne muganda we ne basigala. Baali bagenda mu lukiiko lwa kika mu kyalo ye n'avuga n'agenda asinka ne bannusifa beeyongereyo ne struggle teyakomawo. Tutuuse naye tusooke tusasire mukwano gwaffe Nusifa ali bubi. Nusifa Nakato ali bubi era tusaba mwenna gye muli mumwongere esaala. Nusifa Nakato nze mpangadde naye ebbanga ddene mwannyinaze kubanga nasooka omulaba mwaka gwa 2002 nga guggwako 2003 nga tuli mu youth brigade ne mukadde wange mama Nalusiba y'omu ku bahistorico mu kintu ekyo Winifred Hajji Sebaggala yali komanda. Kati eyo tiimu ya brigade nkambwe nnyo era buli muntu eyali mu brigade tazanyirwako. Era tujja muyita mama Nalusiba gyatu ajja bakubuzaako. So eyo tiimu yonna nzibu nnyo. Nali mwana muto naye nga tutambula. So y'omu ku bawala abate nnyo mu kiseera ekyo bwe twali nabo bali vibrant eri struggle nakati tajjangako kigere. Era bambi Mukama Katonda yadde amunnyuludde naye adde amukoze bubi nnyo kubanga abadde kajja afuneyo obwakansala oboolyawo awute ku kasuku akatinitini n'okwongera okulwanirira eggwanga eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Naye abadde Mungu yadde akoze ki naye yamusuddeko akasubi ekyantiisizza era nakyogeddemu ne president nga azze okulaba ku Nusifa. Twali e Lubaga yatuukayo sanga 12 akawungeezi. Kati ebyuma babiyita sijui ventilators ebyo ebikuyamba okussa kubayo omusayi gwamugendamu mu mawuggwe muli munda efuna internal bleeding. Kakati nga siza ku byuma kati nga bamuwa yalinzeemu ebirala binuunamu omusaayi. Naye zituuka ssaawa 6 ogwenkera waalwo ku Lwokutaano ng'ebyuma by'e Lubaga bikomye okukola abasawo nga banyuse nga bikomye okusinziira ku bulwadde bwe yali akoze eki bwe yali alina nga tebikyamusobola nga tulina mwongerayo. Kati okumwongerayo bwe tulina mutwala ne tu optinga Nsambya bati okuva ku ssaawa 12 okutuuka ssaawa 9 ogw'olunaku olwaddako batukyajinga $3,977,200. olizuna zigenda ku kansala awo ne invoice njirina kuno awo Lubaga ate nga tugenda mu ddwaliro ddala eri Ensambya eyo nayo nga nayo sente endala okitegeera eyo nga nayo sente endala. Kakati ekyasinga okunewuunyisa nti omutaka ow'Ekamuli gye nva oba ow'Ebuyende gye nzaalibwa singa afuna ekizibu kyekimu
Lucifer kyeyafuna kuba Lucifer lwaki akyali mulamu National Unity Platform era ye nga kansala yabadde tasobola kwejjanjaba okusinziira ku bulwadde bwe yakoze kimbo esiiyo ojja gisomako ojja giraba amakulu gaakyo twebaza omukama n'omulimu gwe yafunye olwa nuupu n'omulimu gw'alina ogw'obwa kansala lodi kansala wali eri tegusobola kujjanjaba esente eziguvaamu tegusobola kujjanjaba obulwadde bwe yafuna amakulu gaakyo twebaza abantu bonna banna struggle effort gye tekiba kuba kibiina kusitukiramu yali tava nasoloti okitegeera so naye point gye mbadde nkola mu kintu ekyo nti how many Ugandans abalina capacity eraisinga emiliyoni 4 mu kiro kimu kubanga ne wali ensambya waali wabbiri kitundu buli lunaku okitegedde yakavuga ennaku 6 ekyo ekintu oba oli muntu sekinnoomu nga tebiri mu institution oba togenze oba ogenze nga tukuziise weebaze president twebaza Robert His Excellency Bobi Wine yes weebaze secretary general Rubongoya yes because wadde cooperative nnyo awamu n'ekyo n'okutakinga responsibility ya costs ya barrier arrangement eyono eyali kansala ne mwami waiswa ekibiina kyakaspendinga kumpi miliyoni nga 7 kuba memba baakyo tekibangawo mu byafuzi bya wano twefeko tusobodde okikola mwenaremu ziba zafuza mu wamusolo mwenaremu baziika emiliyoni egi ate nebaamu eŋŋumi mu lumbe ezolanye osagala okusaaga mwenaremu gwekimanyi nti enaremu nakati teziikanga Haji Kirunda kiva ejjinja aliwa yafa ajali mu mochale nedda bamuziika eyo naye bamuziika 2-3 okitegedde eyo ebugwe naye Haji Kirunda kiva ejjinja gujjukira obulungi eyatoba ne Mwami Museveni from the word go Mwami Museveni tamuziikanga so muteeko Banayuganda muteeko kumanya ani ategeera embeera y'abalwanyi komanda ki era bino bimugumirira yo sijui MK sijui biki temumala biseera empisa za Mwami Museveni era ze za Mwami Muhoozi Museveni waba tasobola kuziika Kirunda kiva ejjinja gwe mutaka ki omulala asobola okwesiimiza Mwami Museveni Kirunda kiva ejjinja omumanyi gwe General, abawadeka intro yes so fenga National Unity Platform tutekinga obuvunanyizibwa eri balwanyi bannaffe bonna ababafunye ebizibu ebyenjawulo tusobola okutambula nga tiimu n'okugumya abakyali abalamu yes okay General nja tutambulire mu nnyingo zinga 2-3 nina motion gyenjagala okuleeta nganze ahewa Rogers ngazo abakozi ba flashlight chano Uganda nsaba government eno batutandikire ze na tutandike saba zino buli member of parliament babajeke sente za mafuta batobe ndafe mututoba okuzinoonya buli mukozi wa government naona mu bwakabaka bwa Buganda ba minister nabazibajjeko kale buli yenna afuna sente za mafuta bazibajjeko Watu muntu wansi asinga okubonabona. Nasanze omukazi ngali lubutuka nkubuli omenga kyalaga. Mulago. Mvawa. Mbasaidize eruwere. Jibalina batwalira omutwalo gumu. Katwatwala gumu kitundu. Nga mugole kitundu sindono. Nati badi bambaliddawo. Kakati ningamba MP ateka kutesi kadi wali nakola kinafuna amafuta. Nyato no muntu wa bulijjo nabona. Lwache no government atubajja kulimba ndi waliwe mupya aina kadi ya mafuta. Bagajja. Bagajja ku musala gwawe. Oli mbawuliriza. Babigattagattaawo. Tekisoboka olita kulya ekinusu. Era ba MP mu Uganda gwe twogera bebasinga okubeera obubi. Jeno tubawuliriza abasajja abo. Emiliyoni 20 plus gebafuna. No allowance nizibasanga mu drawers zaabwe anti chenjawalo okutegeeza
whatever the came ekisooka nze sibeeranga kemu obitaba bitegeera oti naye obwemupi bwe Uganda nga Gen. Museveni akyali wali Entebbe amakulu gaabo gayongedde okunaabuuka era njagala okubira omulanga abantu mwenna ng'olina obusobozi obufuna miliyoni zo 5 okudda waggulu omwezi tewaandikubisiza bipande mbweyagala bwemupi oli businessman oli eyo olina ebintu bye bitambula ebitonotono gumirayo because kasita ofuuka omubaka wa palamenti bwepa mu Uganda ebizibu by'ekitundu ekyo ekikulonze byonna bifuuka bibyo kakati bw'oba wali oli mugagga nga weefuna miliyoni zo 15 ku 2 okiwulidde naye nga kyayo munywana famire yo n'abagenyi bababiri abasatu aba bakukyaliddeko mu wiiki mwekaawo kati kyayo genda kutandika okuteeka ekibinika mu lujja kubanga abantu 30 zigenda okuwera ssaawa 2 ez'okumakya nga bali ku kikomerewo baagala buyambi bwa njawulo okitegedde omukazi n'abeetamwa abaana ne babeetamwa naye abantu bakugamba ffe twakuwa ofiisi tetwagala kumanya twagala kulaba MP befudde bawejjere kati abantu abasobola obwemupi kati okay era bempaako recommendation abalina okuweebwa MP bali mu level zaffe babigirwa Moses otubadde ku street ffe tusaana kati ogenda mu palamenti kubanga ekisooka oba obonyeebonyeeko omanye ennaku kyekitegeeza okiwulidde obadde tolina bintu bingi nyo bakuwadde ez'emmotoka zikugattako naye omuntu obadde ovuga Land Cruiser ate bakwongedde ssente zigula ate TX okiwulidde kati ate abantu ebizibu byabwe ne bajja ne babikuyuwako okitegeera oba tolina byokoze kati nze bwe ngenda mu palamenti constituency ne bweyiika ewange mba nsobola okugabana naye akatonotono akaba kaliwo kubanga mbadde sibirina naye kati gwe weesimbyewo obadde obirina kati ate odidde ebizibu by'abantu obitabise muki mu bizinensi zo kyova olaba buli muntu yenna yagenda mu palamenti nze njogera nabo ng'ayinamu kasente byamutamye edda abamu tebagenda nakwesimbako so Mwai Museveni kiyakola ku bubaka bwa palamenti kyova olaba nkugambye nti bali mu kaseera kazibu nnyo nabo nti buli kasente konna akagwa mu akawunti zaabwe gasibira ku New Vision headline awaka MPs were paid 200 million for vehicle and indeed they were paid naye zebasasula ba minister nga tebazogera nga tezijja kuki ku New Vision ne ku monitor ku front page Mwai Museveni yakimanyi nti bwagamba nti omubaka bamusasula miliyoni 3 agenda kunyiiza oli omulonzi kati omulonzi ategenga mufuna nnyo sente zonna muzitwala nedda oteeka otuwa ku sente olaba MP abeera moving ATM olina okunkumuka oba oyagala oba tuyagala ng'otuuse mu bataka so mweyo embeera Mwai Museveni yanafuya ofiisi eyo era n'embeera gye tulimu ey'amafuta nze ba MP mbasanga I'm telling you nze sirina pressure y'amaanyi nnyo eyenkanankana y'abemupi ekisooka omulonzi yasabanga emitwalo 2 kati asaba 4 okitegedde kubanga ebiri tekikyakola kiyakolanga kati asaba 4 kubanga tewaliwo sabbuuni wa 13 omuti kati sabbuuni wa mutwalo eri ewaffe ekamuli yakitegeeze yali asaba omutwalo kati asaba 3 By the way, Gen kyatugenda okukola nze kyenasazeewo bwetwagenda okuziika eri ekamuli kyali very can't define it kyali kyamaanyi nnyo nze kyankwasa ennaku era tugenda tanakola ka fundraising abalina engoye olanga tokyazaagala walaba abantu bekamulira alina engoye tozaagala alina akasati tokaagala mwabali ebulayi musobola okuteeka mu kontene musindikira engoye tuzitwaleka honestly abantu bekamuli bali bubi
Iraze oli nasanga esazo ngali bubi. Tasutanga nojaga. Bazituweereze. Eno wenjambulira mu. Bazituweereze. Tutaseka Buterevu nnyo kubanga nze abantu bali okulaba nti bamwitani muhosi ani muhozi Kanyayugaba. Ensonga gy'ensombyemu abantu ejjinja. Gwabaddeyo. Tunyamula embeera yabadde eteeka. Kakati ekisooka nga sinatuuka ku mbeera eyo. Abataka mwenna mbasaba abalina obusobozi obw'enjawulo. Okay? Mu ssente, mu ngoye z'otonakozesa, mu ngato z'otonaba, musaala, na buli kintu kyonna, spiritual support na buli kintu kyonna. Mukituweereze. Okay. Abantu bo mu byalo gye tuva bali bobi. Kati nze n'obuzibu ekamuli. Abantu nabasuubiza abaana abawala bano abatandika nabasuubiza okubawa sanitary pad nabawaako emirundi ng'ebiri nekindemerera nga kikisobola naye baliyo eyo obwana obuwala bufuna ebizibu ebyo ebya menstruation period ebyo. Okay? Because of sanitary pad eyesiringi 10,000 akavuka nekamukozesa ensobi ku lwekyo naye singa obuntu obwo obutonotono bubeerawo society yaffe yandibadde eyambibwa. Kakati Mwemuwoozi yazzeemu okuguza amazaalibwa agabadde kakindu wadde nga bakizimbye ne bakinyigira mu sekafa ey'abakyala. Gabadde mazaalibwa ge kubanga tosobola kugamba nti oleese komanda wa land forces ow'amagye mu yunifoomu y'amagye ajja flagging off ebyemizannyo, minisita wa sport si president wa FUFA nze byansobedde kiki delegate mu FUFA kiki ali ki ngani era yeyamanyi. So ekikulu kyabadde nti yakuziza amazaalibwa amalala akyeto yakakozesa obuwumbi 28 mu mazaalibwa ge yakakuza kati ekyabadde ejjinja. Nze nabuuziza ekibuuzo gyo nabadde ku radio mbagiyita NBS radio y'ejjinja nabadde nonalebo Abdul Katuntu nembuuza abasoga emmere gye balya ya kika ki abo abagenze ku mukolo ogwo sanyu balijjawa essanyu balijjawa after 40 years of Yoweri Kaguta Museveni of total poverty mu Busoga mwe ne mugenda mujaganyize wamu ne mutabanyiwe mmere kijje mulya. Ekibuuzo ekintu nkyakikola research muli mu nsi ki era mwe banaffe emitwe gye mwegikola ddi gikolako nga bagenzi bamuho kubanga mu Busoga kankubuulire gwe waliyo nga tuziika naliyo omuntu ng'omuntu talina na kyakwambala. Omuntu atalina na kyakwambala kitegeeza n'ekyokulya takola ki takirina. Tebasobola kwejjanjabisa teri ddwaliro. Okay? Tebasobola kuweerera baana teri masomero agasobola okushepinga omwana n'avaayo. Okay? Teri masannyalaze amasannyalaze mu wiiki gaakamu ennaku 3 kiki ekigatwala ekiwulidde mu wiiki gaakamu ennaku 3 okitegeera. Sigamba nti abakungu ba gavumenti abasinga obungi nti basibuka Busoga tebaliyo. Okitegedde. Kakati nabuuziza abasoga abagenze ku mukolo mulya mmere kika ki mmwe era nkyakibuuza era nja kukibuuza paka Yesu lwalidda kubanga nze nga Bigirwa Moses siina kintu kyensobola kuyimirirako kwebaza mwami Muhoozi ntuuke n'okuwanika ekipande nti Muhoozi 226 nga nva Busoga tekiriiwo kubanga Busoga kiki kyennyini ekivaayo ebikajja Abasoga bye baali balimye ebivaavaamu akantu mwe Museveni yabisala hafu n'ekyuma kyadde bakolamu sukaali okumpi nakyo kyakutta omuliro. Ebiveeko ebyo byonna byonna byandibaddewo ng'abantu baganyulwa naye abantu tebalimye emmere ettaka balirimyeko ebikajjo abalina emwanyi ozimonopolizes. Okay? Kugamba osinziira ku ki okugenda ku mukolo gwa mwami Muhoozi
kugenda kulaba bayimbi mwali badde mutugamba nti mwagala kulaba bayimbi ne twegayirira abayimbi b'omu Busoga abadongole bani tunayo abayimbi baffe eyo ne bakola ekivulo eky'obwere ne mulaba ku bayimbi wakiri naye nga temugenze ku mukolo gwa Mwami Muhoozi Kanyerugaba mwabadde bagamba mwagenzeyo kumulabako nga bwafaanana ani yamutuuseeko kubanga tebamutuukako ati abantu abeera yiiriye eri wala ati abantu okiwulidde so mu nsonga kijemuwa abagenza okulya emmere okiwulidde olwokubanga waliyo piraawo wakitutera omusanga mu nnyimbe n'oliirako eyo oba olidde empeke 20 oba 50 naye sigala mu lutalo ng'olwana. Okay, Jeno tukyali mu kutambula tukyali ku kituufu ekintu ekirungi nti abantu ab'ebusoga ab'ekakindu abazze ku birthday party ya Muhoozi bantu ba kitundu baleese baleete kati bo kye baakoze bafuna ba MP ab'NRM ekitegeera buli MP w'NRM MP yenna abaako n'akatiimu kakola nako ekitegeera MP yenna asobola okujjuza costa so buli MP bamuwadde miliyoni 2 nga za mobilization yingira costa n'emitwalo gye5 costa n'emitwalo 5 mugezigezi ku basirusiru nga bakuwa ekyesatu ne bakwawula ekyebiri no signing ate tebirimu nakusayininga bali benyini babalansinga ebitabo nga bazzeeyo eri mu strong room okubalansinga okola analysis operation nga bwegenze so ba-MP b'NRM ab'omu Busoga bebasombye abantu abo okuva mu constituency zaabwe ezaki ez'enjawulo wali mu Jjinja wennyini abantu basigadde ku mirimu gyabwe nga mu Jjinja ng'oyinza n'okulowooza tewaliwo kigenda mu maaso mu Jjinja City okitegeera so abantu b'Ejjinja mbeebaza mwalaze defiance era bagiraze temwetabye ku mukolo ogwo ogw'ekifuusa ogw'ekifuulannenge ogumenya amateeka kubanga Mwami Muhoozi Kanyerugaba akyali w'amagye yabadde na mu uniform nejjeno ebintu byo olowooza anajja kuba okulemesa anti nkulaga illegality erikirimu UPDF Act ekulaga nti any serving army officer takkirizibwa kwetaba mu partisan politics ng'okyali mu uniform olw'ensonga nti amagye institution yetugatta ffenna ekyo ekyambalo Muhoozi kyayambala ekyo si kikye kyange naawe maama Munalusiba ne Banayuganda si kikye Muhoozi kimugambe nti no kikyano n'omuwulira si kikye naye akimanyi kuba kiriko court of kyagwanga neno suuti yange nawe eyo this is a personal nakani personal kyambalo personal suit eno ngiteekako ni bwe njijjamu ne njikuba mu fufawo uniform asobola okijjamu eyo n'agirinyako ekitegeeza ffe tulabirira Muhoozi ssente ezaffe ssebo toddamu nakwebuuza ku muntu mulala yenna Muhoozi talina 10 kye yeteekamu bukyanga aweza emyaka 12 Muhoozi bakugambye obuli kubanga naye gwe tomutya eyo gaayi ate kumutya kutya bino byenjogera biri factual Mwami Museveni yawangula yayingira State House nga Muhoozi alina emyaka 12 okuva ku olwo okutuuka olwaleero balya ssente zaffe kati ekyo kimenya mateeka kyenjogedde mujja kuwoza okuva ku olwo okutuuka olwaleero tamanyi bbeeyi ya saati tamanyi bbeeyi ya ngatto tamanyi bbeeyi y'amafuta tamanyi motoka egula sente mmeka tamanyi nnyumba bagizimbisa sente mmeka byonna ffe Banayuganda ffe bakasitoma baabwe okitegedde kati tayinza kutiisatiisa nze mbatiisibwatiisibwa siriimu nteeka omubuulira amazima tolina katendo ekyambalo kyali abakuleegero ne bakuleega eno baafa byonna byali bimenya mateeka kati amateeka ga Uganda kubanga era Katonda ye yanzijayo tekwali kwagala kwabwe kati ate mu bino ebyokufa oyita kutiisatiisanga omuntu yenna afa era tugamba nti Katonda mwakoze eki bwasazeewo sigamba nti Mwami Muhoozi bwasazeewo tekiriyo kiba kya Katonda
oba yitidde mwami muwozi tetuganye naye Katonda yakoze eki zize bamugolodde wali nga naye bamwogerako tibana ejjeno yakuba nnyo emundu yakola atya yatulugunya nnyo abantu yakuba kakweza abadde w'amaanyi naye Katonda yakoze eki yasazeewo amuyise amutwala ejjwa okitegedde kati oli takutiisatiisanga mbw alina monopoli ku ekyo it is just a matter of time era bujja kukya abalibaawo nsuubira nange ndibaawo mungusinga obulamu tujja kubeera wano nga mwami Museveni ng'aliawo kofini eriawo nga yabbeeyi bulungi nnyo ng'eriawo nga tugamba Mungu amukoze eki those are serious issues by the way they are because bazikangiramu nnyo abantu kiri mu Kenya ukka bakeka kofini nga yagira sinabo omulambo gw'omuntu mu Uganda ebyo byakomako gundi ku kabaka yekka wano mwami Museveni wanaaba afudde oba mutabanyi we oba mukyala we kyendowooza nti bajja kuleeta kofini gye balowooza nti ya bbeeyi okay bajja gireeta naye kyonna kiki ojja kuba akoze eki akitadde era tebalina gwe bagenda kuvunaana bagenda gamba Mungu bwakoze eki bakisazeewo abasiraamu bakuwadduwa ku ekyo gy'otasobola na kumalawo maama so ebyo tebikukangirangamu n'okwogera amazima mbu bagenda kutta Katonda yaba akukoze eki yaba akuvuddemu ffe twaziisa omuvubuka omuto myaka 34 waiswa nga mu nteekateeka ez'okufa puroguramu tebaddeewo mu dakiika 2 nga weeri nga mufu so oli takulimba so mwami muhoozi kayina Ugaba muganda waffe tetukulinako fitina y'abuntu naye ffe twogera ebintu ebituufu oba oyagala okufuuka pulezidenti wa Uganda goberera amateeka agali wadde mafu naye gagoberere sooka olekulira amagye tumanye nti oli civilian naye n'okwata mmotoka ya UPDF gyenjiwamu amafuta nze Bigirwa Moses n'ojja kulaale n'okwata essente zaffe n'otimba billboard buli kuba erifuluma ku Ntebe Road kwonna kujjudde Muhoozi ku Bombo Road sebo kujjudde Muhoozi mbu sijui tiimu chairman 2026 okitegeera kakati tusigala tugamba ki woba oyagala amazina g'enkimo gayingire bulungi nnyo soka weyambula ekyambalo kyaffe okiteekewali oyambale esuuti osibe eddaayi ojje tukubagane ffe tetunaba kukutya Muhoozi ffe tetunaba kumutya naye tuyinza kujja ng'okozesa magye ekyo tekijja kusoboka ekyo tugenda kikayaniramu paka tuyingire ne kooti za ssemateeka wadde nga nazo nfu naye tujja kugendayo we cannot allow a senior army officer to play partisan politics when environment gye tulimu tetugenda kukkiriza omukungu w'amagye commander land forces agire mu kyambalo ky'amagye emmotoka z'amagye amafuta g'amagye nga n'abamagye bamuwerekeddeko ajja kubeera NRM ekyo kimenya mateeka ate naye tekigenda muyamba kubanga banyiza buli olukya bangi obuzibu bwe twafunye Busoga nga maliriza point eno twafunye obuzibu bwa Kyabazinga obwa Kyabazinga bwe Busoga bulutadde mu kaseera kazibu nnyo buli Kyabazinga waffe is a close associate ku Muhoozi Ugaba omukolo guno ogwabaddeyo ogutyoboola ssemateeka Deputy Katikkiro yagubaddeko Deputy Katikkiro w'e Busoga balutadde mu kiseera ekizibu nga balinga abalaga nti position ya bwa Kyabazinga eri very clear ku Muhoozi project tugenda funa obuzibu tugenda funa obuzibu okunnyonnyola abantu obwa Kyabazinga bwaffe bugenda kulumbibwa abantu because ffe tuli bakopi bali balangira okitegeera nze siribeera mulangira okiganja sisobola nakuzaala mwana mulangira ffe byaffe bya kikopi tubanja bakopi bannaffe kakati ate mwe abalangira bwe mujja eno mufe abakopi mugenda kufuna obuzibu abantu bagenda kubalaba mu kamwa so era twagala kuwandiikira
twagala kuwandiikira kwa kyabazinga obwo ebbaluwa namutaayika ku nsonga eyo. Twagala genda ku rekodi bino ebintu si byakusaaga. Abantu ebusoga bafa bufi, omuntu naafa lwa mitwalo 3 nga tagirina okugiwa omusawo ajjanjabwe naafa. Ddala nze nziika buli lunaku nolwaliro mbadde supposed okuziika naye ewaffe ebusoga gy'oziika n'akaziika emirambo egisukka mu 100 nga tewaliwo omulambo guliko postmortem report. Ekyo manyi kyekitegeeza nti oyo afudde tafiiridde mu ddwaliro. Kati that kind of situation abantu baffe gye balimu toyinza kuzannya mbu kati oleeta muwoozi tugenda bikubaganiramu. General awo tuveewo muhoozi katumuveeko kuba ndaba kyebaliko bali mu kutubuzaabuza kulwange nze nga bwe ndaba nga roje sera muhoozi ku ballot paper simulabako ono omusajja Museveni nga Katonda asaasire akyogera si yakireeta Museveni nga tanafa ajja sigala yeesimbawo ekyali. Anti kakati oyinza okuba naawe omutuufu naye fe tubala activities n'obunene bwazo ne expenditure ne impact nti Mwai Museveni ofisa kigwe yali akkiriza n'agenda n'akuba olukuŋŋaana ng'akyali active sejjusa bamuyoola abo beeyoola bamuyoola yalwana nnyo okuva mu magye ne bagaana yeekyanga ne bagaana n'afulumamuko ebyekifuba ne bamuyoola naye ate n'omukuba emakindi era muwoozi singa tabadde mutabanyi wa General Kaguta Museveni singa ali makindi wa Guti akyaliyo mayi kati Guti obuzibu bwalina ekisooka Guti bamukuza kuwozesa Kayihura wa Kayihura bamuyoola mu kiseera ekyo wali tewaliwo chairman wa court martial asobola kuwozesa General Guti jjukira yali brigadier bamuwa Major General bamuwa Lieutenant General okitegedde naaba nga asobola okukiyalinga ki kooti esobola okuwozesa General Kale Kayihura. Okay, kakati bw'amala okuwozesa General Kale Kayihura olabye ddala nga kooti yali etegereka bulungi yamaliriza awozesa ba Eddie Mutwe ano byaniri abasonyi b'endongo. Kati obubona kyemalira bunafuya abantu nebukufuula omusiru. Kati Guti omusajja omukulu alina olubuto olukomeeri okiwulidde omusajja omukulu yennyini gwolabira ddala ng'alinga ategeera n'obeerawo ng'opresiding over court ng'owozesa bannankanyi bamachete nga bebakiraya nti boolina mu audience mu ddooko machete Eddie Mutwe Nobianli Dani Magic nga bebakuleetedde era naawe n'okaga n'otereza n'essuuti ya Rabbi ensi eno nzibu nnyo. Kale Jeno tukyakulukuta tutambule ddala gwe nga kinoomu embeera eri mu ggwanga ogirabawa lwaki mbuziza bwe tulina Banayuganda abali mu kubonaabona 10+10 babonaabona batya hiking ey'ebintu esinga okukisokola amasannyalaze nga gambuse waggulu amafuta geyongedde waggulu factories tezikyakola kugamba olowooza gwe as Jeno lowooza munga Jeno munno tuhabulwa mututwala wa kakati ekisooka kino ekigambo nakikugamba nereero kankiddemu. Ekisooka nze toddangamu kumbuuza kigambo kyakuwa amagezi kubanga nze siri muwabuzi wa gavumenti nakikugamba. Nze ndi museketerezi okola otya nze mba ndeyinga strategy emisana n'ekiro okulabika nti bano bagwa toba amagezi bawangaale kakati ate batereze katereza nze nfunirawa kubanga diru gye baliko nange gyengoba kukwata kintu kakati ate mbawa amagezi batereze beyongereyo eyo ensobi tugikoze emyaka mingi nga opposition nga muliba ku magezi gavumenti eno ekoze ekintu yali badde ekola bweti n'otunuulire mumeno ga obono waawa musambi wa kikakyo ekyo tekikkirizibwa as far as eno struggle is concerned ekyo tekikkirizibwa
oba amafuta gagula mutwalo kagagule kyolika ebintu byambuka batu bekyane nze nkugambye ate oba nemwanyi nze bankola bubi nnyo ababaka ba palamenti okukuba endagaano y'emwanyi ne bagiyuwa emwanyi kabagiwe omuntu omu muwala wa Museveni kakati naawe abadde eyo omulimi w'emwanyi tewalaba Nankanyi ono yali executive director wa New Vision omuyitaani oyo Kabushenga abadde apologist wa gavumenti bwe bakwata ku mwanyi yajja tasibye nampale emwanyi mugikutteko mutukoze bubi nnyo abantu bonna kabakirabe omuntu nga takyasobola kuva wano kutuuka wali tujja gatta amaanyi bano abasajja tubatwale. I'm telling you naye mbere wano okugamba nti gavumenti erinyo erina epesa nerino lino lisobola okwaka ekyo lisobola kikola ate nze kati obadde okimanyi Banayuganda basobola okwekyanga anytime oluvannyuma lw'ebintu nze nize bakwate ku kintu eki nze nja wankyogere kankireke kati kankubulire embeera gye tulimu wano olwaleero kkiriza oba gaana it is just a matter of time kijja kwabika omanye ekiri ku school fees buli ssomero lina price yaayo obadde okimanyi nti abaana ebitundu 63 ku buli 100 bakyali waka wadde ng'okusoma kutambuddeko ewiikisi 2 nze nkugambye lwaki nakoze kino ekintu ngamba nti tutandike okunoonya ku kasente oba tunoonye engoye tuzitwale abantu b'ekamuli era nze ojja kuba onyambye nnyo nze kyenaalabye mu kamuli ng'abantu batambula bwe omuntu najira muniginda ng'ajozeza bulungi neyategerimu ebituli naye nga yengato ye gyagenderamu ku mikolo egy'amaanyi egiriko niginda erimu ekituli wansi naye waggulu eneetukula naye bw'atambula bw'ati kino kirinnya wansi gyagiddemu ng'akubye esuuti yengato ye emalayo emikolo egyaki egy'amaanyi naye nga tetugenda kulabira busoga yonna tetugenda kulabira kamuli yonna naye ekifo ekyo mwe naaba abantu abo abali obubi ennyo ennyo abatena kyakwambala kindly mwama appealing to mwena mikwano gyaffe baleete omusaada kyeki omusaada bwe buyambi baleete kigambo kya Luswayiri mabalina engo nze munkubire njavuga emmotoka oba pikipiki wajja tambuzaabo ekigere nzije tufune engoye ezo tuzitwale bano abantu kindly abantu bali bubi nnyo the only thing we can do is ogatako ettofali ku nsi yaffe yakukwata ono okwata tusobole okubaawo kwano gavumenti teyambye muntu wa bulijjo nze Katonda mwebaza saasomera ku UPE nete UPE y'ennaku zino yenkanankana ne informal education ayenkanankana n'obutasoma obwedda nkiddamu UPE y'ennaku zino yenkanankana n'omuntu oyo atagenda ku ssomero owedda kubanga omuntu oyo atagenda ku ssomero owedda wali tomukwata bujega omukwatakoki ng'akola bwati ng'agamba bwenkwata kiroze emmwanyi 10 Christmas ewebale nnyo bwenkwata ekota y'ettooke fees nja kuba nkusobola bwenkwata gomesi y'omukyala Christmas njina but ennaku zino we have nothing, you know. Let me tell you, Minister of Education, wherever you are, name abatufuga mwenna bali mu bintu bino, please kende tuyambe abantu bano ababulijjo. Tuba nti twacha wa government, osira sino tetubachawanga naye nga tetukola nti tuyambe tutambuze ekintu kino ensi yaffe esobole okubaawo. The only thing we can do is to work hand in hand as to survive. Kyali tunatera okumaliriza ko ebyokolina bingi. Embeera eri mu makubo gafwana wagira byako mukulu kibuhabula abayitawo ewaffe bano namwe kamulabeko abali eno nze sikyagala mulaba ffe twabonaabona naye ku ntebero dy emyaka gyonna kati sikyayagala omusajja abayita buwisi ne mupakinga 2 hours mulinze kantu ako mukulu kuyitawo mukulu wani yakula ekika kyewaffe kakati namwe kamunkole ki kamufiirire abeeno musiramu zeeno zinywi bwayise biki enough is enough kyebayita nakyemalira kyekyo mwami Gaddafi yalinga agenda okufuluma ekibuga Tripoli nga basiba abantu olunaku lulamba agenda kujja ssaawa 10 okay naye ng'okuva ku makya tewaliwo moroka etambula kweri ekkubo lyagenda okuyitamu tewaliwo wadde ow'ebigere atambula nga majje ge gasimbye sayidi ne sayidi
mwami Nkurunziza owe Burundi yafa yalinga nga bw'aba n'avaako mu State House okugenda wakusamba omupiira biki nga yanayita yonna tewaliyo bizinesi ndala egenda mu maaso okujjako mwami Nkurunziza. Kino mwami Museveni kyakola ku Northern Bypass wano Uhuru takisobola owe Kenya. Muntu w'abantu oli omukyala we Tanzania tayinza kusaba abantu 3 hours mbw'ayitawo. nano za kitegeeza ki ffe Banayuganda, what should we learn from that? Kisooka tewali peace gye boogerako. Benanyini peace. If we have peace and stability, why is the statute of the president is huge everywhere and tightened? Ensi erimu emirembe, buli omu ali mu mirembe biki mirembe kinga bamuvuganga kawe ati njagala ombuulire nawe ndaba eyo njagala ombuulire bwe kibanga Uganda erimu peace gye bayimbirira buli lunaku, lwaki ebyokwerinda by'omukulembeze w'eggwanga buli lunaku bongerako emmotoka 40? By the way, ebyokwerinda bya Uganda tetuli in peace. We are in pieces. Okitegedde? Oli eno ali bibye bali bibya. We are in pieces. We are in pieces. There's a definition. Exactly. We are in pieces. Yes. So mweyebera olita kulimba. Mwai Museveni buli lunaku akozesa 1.8 billion ku security ye. Nenge dola lyo mna kuleta billion kusasula abakozi. Parliament yali bali baagala kuyisa supplementary ya million 7 eza dola okugulira National Referral Hospitals zonna, Regional Referral Hospital neye Mulago, ebyuma ebyongera mu kutaasa obulamu bw'abantu. $7 million baagana ate ne bayisa $320 million ne baziwa mu Italy. Oli omukyala gwe bagamba mubaazi simanyi Philippe simanyi Pepe simanyi Philippe omuyitalo oyo naye ng'ebintu byonna bimala bikomawo wali eri mu first family. Era abantu bonna ababbi abadde babba ssente mu compensation sijui olugudde lugenda kuyitaawo abaagulawo biki Bantaganda basudire Lupereria baani abo bahamu abadde babbiramu eyo process y'okutwala ssente za gavumenti mu lukujjukujju bonna baalabikiddwako ku mikolo gya Mwai Muhoozi. Akabonero akalaga nti yabadde ng'ayita eno n'akola ki n'asikayo akasente. Bino ebintu byangu byakulaba nete tulina maaso abantu Bannayuganda tugenda bazuukuza ababbi bonna abadde babba professional way, ababbi ba golodi bonna abafere ba golodi bonna mu Uganda golodi mulamu ate nga mufu abo babayita bakagolodi ne bakuba milioni 3 kunyeeza dola mukono gumu bonna balabikiddwako mikolo gya Mwai Muhoozi. Kiba kitegeeza nti obubbi obubaddewo obw'ekikugu kiyamaani waabo yaani ye mukulu oyo. Okitegedde ye mukulu oyo. So Mwai Museveni yafuuka burden eri Uganda, tukyasobola kumubeezaawo. 1.8 billion every day, it is too much okusinza ku economy yaffe. Mwe munatusonyiwa bali ku program ntu tuyinza nga tulandaze they will leave them in UG no matter what. Yena muddo lidi agambe anytime bajja kukita. Oyina mukwano go ali Busoga agambe Gen.Bigirwa, I'm happy to hear from you. Nze ndi wano ndi Busoga. I just don't know what has gone wrong with us. Unze sijja kunga abantu bekalaka sijja bakunga kwa munange bano bagamba kontino mujje tu demonstrating ate tukubya mayinja tutule tuze ku ngudo bajagama nti nkoze ntya ndagidde abantu bekalakazi nti ensenge giridde mu rugo kakati nzwe mbaso Museveni tusakukubira simu n'okwata simu yange Janet sijja ku simu okwata simu yange Minister of Finance mukubira simu tojja gikwata bona abatwina bonna bano mbungu bagamba President w'eggwanga ye Minister of Finance ye Minister of Health ye Minister of Security era ye wa defense ni ate wa defense era ne wa agriculture era ye wa Karamoja byonna yabikola ne Luwero twaya kakati mukubira desimu ngoine milimo mingi olwo mami agamba Janet atulimbye nnyo nti muzee yamulekerani Museveni wajeni Janet asooka aveeyo nti tufuneyo obwala nga bubiri musajja bugende bumuhuba kutukomko
abantu balina omanyi abantu bwe beetamu omuntu basobola n'okulowooza ku bintu ebitali lowoozeddwako ebikontana ne kaluca ya wano okitegeera naye okwetamwa omuntu avaamu ekigambo ono kaseke message eno ono bamuyitaani bamuyita Amina Ahmed bagambi jeno tutaze tupulire muntu oyo mbravo semani nensi mwali nesha bikatalira mu Uganda naye agambe we are ready obona busungu and Dictator ono ayagala kutupushinga kututwaleyo kubanga akimanyi abo abafuna legitimacy okwerwanako olwomutwala mu kyemundu yekubira mangu enduulu mu bantu bali abamalayo abayekera abatujju yekubira mangu nafuna omusaada ogw'amaanyi so abayagala tutwale tetugenda mutwala ye niwankubadde nga ono Museveni si wa mundu tekyetaagisa asobola okuvaako nga nezize weeziri neddanze ebyayo byonna ebya Museveni bikwasiza Katonda kuba Katonda oluusi ayitako n'agenda Kenya oyo yakava Kenya agenzeko simanyi UAE n'agendayo n'ayitako Tanzania Katonda akolanga bw'aba ayinza okudda Katonda akolanga bw'aba ayagadde kakati tosobola kubeera nnyo ku kyakusaba Katonda nga bw'omulese bwokka kubanga ayinza okugamba nti naye asaba okitegedde kati ate jjukira ebintu bya Katonda bizibu yatutonda tatwebuuzizaako tetumanyi watandikira tetumanyi wakoma yalina password agabanga bw'aba ayagadde okiwulidde takakibwa tasabwa teyebuuzibwako teyegayirirwa okiwulidde kakati ekyakatonda kiwanvu kati ffe tulina kusigala nga tuleyinga strategy ezo strategy Katonda zateekamu ebisima ekintu nekikola ki ekintu nekyabika okay tunatera okumaliza program efunako oletuuza kudakiika obutono atwakabuza kikazi tuwezezaako naye mwebale nnyo abaliko program eno akawungezi kaleyo ono agambe we are ready for the bannange banayuganda mbadde mutya nange bulijjo nange no naye ali legend abantu nga bakoowo abantu Museveni sajja bamukoye bwe batyo jeno nga tumaliriza njagala okusaba bakadde bange mwena abadde batuwuliriza abavubuka temwetaba mu kibozibozi kya Mwai Muhoozi tamanyi bizibu byonna Muhoozi Kanyerugaba tamanyi bizibu biruma Banayuganda tasulanga ku njala tatambuzangako bigere tasasulangako sukulu fees okitegedde abadde akuumibwa bukuumibwa tate we yali alwana wano ye yali Sweden era ng'alya bicepere okay n'olwensonga eyo nsaba banankyukakyuka bannange n'abavuka mwenneyo eyo yonna gye muli mu ggwanga lyonna temwetaba mu kiboozi kya Mwai Muhoozi Kanyerugaba Mwai Museveni tuyinza muwa kirabo ekyo nti afuta emyaka gyana ate mutabanyi watutandikiremu ng'akoze eki era nga tusiibye eki okitegedde kwene embeera gye tulimu nti emitwalo 5 wano nga twaguddemu emitwalo 5 wano ziggwawo nga tukuse na kyamisana abatuusiza okitegeera so nsaba muleme kwetaba mu kiboozibozi kyaki kya Muhoozi project kubanga ekiboozibozi ekyo kyabulabe eri eggwanga era tulowooza nti eggwanga lijja kuba lifunye ekizibu ky'amaanyi singa ekiboozibozi ekyo kikola kinywera ku ground nsaba njagala kwebaza abakulembeze bannange mu NUP okusingira ddala Mr. President His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Commander in Chief of the People Power Forces ate era Amirijes okay wa People Power Forces nti webala emirimu gy'okola ne banankyukakyuka mwenna n'akakiiko akafuzi ak'okuntikko mwabaka muli municipality mu ngeri y'enjawulo nammwe mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala era tujja kuddamu tweyongere naye
mutuyambe mutuwe engoye zemutanabakkozesa oba muli wabweru eyo panga ebigoye ebyakukaddiwako bigoye panga engoye ffe contact zaffe oba ozirina mu ngoye oba ozirina mu ssente tusobola n'okusigala nga tusoma ki contact zaffe tuyamba abantu bali mu kufa mu byalo ddala ddala ate nga amawulire tegatuukayo okimanyi nti singa sikwali kuziika gwe wali tolina nsonga ekutwala kamuli ng'oparatingira Kampala okitegeera so simanyi oba mbasomere ku namba namba yange eri 0772 8490 88 0772 8490 88 oba 0704 965 446 965 446 0704 ezo contact zombi onkoonako netwogera details oba oyina kawogo okasuulako oba oyina ngoye tujja kuba tukulagirira naye tuyamba abantu baffe abantu batufaako mbeeyanziza nnyo sebo webale nnyo okunkyaza studio za Flashlight TV nga tunaba kumaliriza era nange tubeebaliza nnyo ddala mwenna banakyukakyuka ensi eno okutambula obulungi tejja kukyuka kuggwe nange oba kuuko nonooli ejja kukyukakyuka nawe mwennyini nawe ng'okyusizzamu eneeyisa n'ebintu byokola kitegeera kugamba ffe zino platforms twaziteekako tulabe nti gwe atulaba ate gwe atuwuliriza endowooza yeeri ki because we learn from you, you learn from us. Nkuyigirako naawe onjigirako naye ng'ojja kunjigirako otya nga tutambuza everything bisobole okubeera obulungi. N'ekyokubiri gye nagambako abantu nti ffe nga kufana Flashlight twetaaga ffe emirimu gyaffe gye tukola kozi bangamba tebayita nakyemalira bazza nakyewa emirimu gyaffe gye nakyewa tewali atusponsoringa tweyafeka ku musala gwaffe gwe tuva tube no ku masomero tusomesa tuvudde wonna gye nojja n'oteekamiza airtime that's how we are moving nenka tusobole okusigala nga kwe tuli gye nekitembera ddala tukimanyi abantu bagamba nti nomuhozi is very dangerous than his father terinya muhozi tutegeeza kuwolera revenge akyogera si yakireeta nange njogera bwogezi singa bukya ne bakugamba emmotoka ebaddemu omuhozi baddemu ne taatawe bonna bafu kitozi ki ekiddako mu nsi yaffe Uganda ekisooka wabaawo ekizibu ekiba kiwoneddwa kyekisookera ddala naye era wabaawo ate ebizibu ebirala ebikola ki ebigenda okubaawo ebiggwawo bitya ani addako Bobi Wine lindawo kati ani addako ye question ekola ki nga olwani abuuza ekibuuzo anti obuzibu bwe tulina nti amagye gakyali factor mwani addako ku byobufuzi bya Uganda kati amagye gano waliwo regular force yeno UPDF sijui bali mbalakisi Kasajjagirwa sijui Kakiri bano batuli magamaga abo okay kati niwajja wabeerawo SFC kyebayita elite force okay ke kabinja akalina resources z'amagye kono zonna engato bambala mpya uniform balina peya nyingi motoka bavuga mpya tebaagala kumanya kivuna bakululi nakugamba nti Prime Minister omukyala Nabbanja bwagenda kumukola erugogo abasirikale be babakuba jeeke Prime Minister abasirikale be basemberera tenti omuli muhoozi abesebusi babakuba jeeke babatwala kaguddeyo ne bagenda ne babakebera amannyo ne babekebejja ennyindo ne bakebejja obwongo olikuwa na mpango gani lakini wewe kukuja hapo kwa mkubwa ne babakebera amatu ne babakebera nga balabira ddala abalalu bennyini abatamanyi kiriwo abakumi ba Prime Minister basemberedde tenti erimu Commander Land Forces, just a division within the big institution. Okay?
kyokka ng'oli prime minister ye lead of government business mu parliament. So tulina question y'amagye eyo ekyali y'amaanyi nti Mwalimu Museveni ne mutabanyi olwaleero